bakuyitira okulya eyebbaaga ku kyoto kya ddungu obuuza lubanja oba owenja nnyagamo. Musazi w'olulenge bwakuwenyaako tosaagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole, bwakuyita todaalimba ng'afumita ekitaliibwa, tonaanya nedda teweenaanya ng'ow'ekiwalaata anoonya akamwano oba ow'amali bwakuba ensenyu. Tatenguyibwa era bwakuyita togaana kubanga ekyo omanya bumanya nti kye kikuyamba ekiro munaku kigwa mu vvu. Kanyende nfumbire omwami werigwa mu vvu ate yasooka okumira. Naye wamma amaaso g'enjala gatuukira mu lusuku. Kisaayiro kitte akirinda kwakyeya. Kale luno lukonzikonzi lummulidde mu magandaazi. Nze Munnabusiro Sava Bossa Nseregganyi kawunawo munnyo gwa vvu atalina mazzi talya. Omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo Nabulamu. Muliyo mutyeyo abalungi abatugoberera, mwebale okugoberera ku BMTV Africa ne ku Olulasangeye Munnabusiro n'Olulasangeye omukutu guli ogwa YouTube kwensinziira ate okumansira olulimi Oluganda n'okulubunyisa wonna. Munnabusiro n'Olulasangeye era nga kojjange Omulangira Suuna Diofu watera okubagamba timugendeyo ku YouTube wali muteekemu Munnabusiro n'Olulasangeye oba koonayo mu linki koonaawo mu linki gy'ateekayo ogendeyo koonaawo wansi waliwo linki gy'abateekerayo ogendeyo omukutu ogwo gweyungeko bunnambiro kubanga guleeta gusaggula eby'ensonga. Mwana wattu ate alekerera amaliire ge afa njala gwe kyolabako kyobuuza nti endiga yazaala bumeka. Sijja kugenda nnyo mu bigambo kubanga okuwangaayira mu bigambo ensejjere egula omuddu ate lwaki okwesumagira mu bigambo ng'omusagga ogwa Nakkolyo nga nkimanyi nti ekitwala omwaka ewala nkuba kubula n'ekiwumbi engalabi mwenge kubula agananyuma tegalinda ngalabi ate ne gw'onooyota togulinda kugwa manda mwattu n'ezinaabala tezirinda ggobe. Weewo olusalo bulungi lukuwa embika n'olusula entabi lukuwa entindira. Kaakati nno ekika kino ky'ekyempindi. Ekika eky'empindi. Jjajja w'ekika ky'empindi ye Katangaaza naye omukulu wa kifuga kaakano ye Mazige. Omutaka ow'emuyenje eyo mu ssaza lya Bene ery'e Busiro. Katangaaza yajja n'ekintu mu Buganda. Bwe baatuuka mu Buganda Kintu n'awa Katangaaza olusozi Nsumba oluli eyo mu Mawokota. Ku Nsumba Katangaaza kwe yazaalira abaana be. Abaana abo kwe kwali Mbogga ne Mazige. Omulangira Kalemeera bwe yali agenda e Bunyolo okutunda ebintu eby'okuliwa omusango gwe yazza ku Katikkiro wa Lusimbi, Katangaaza yalonda mutabani we ayitibwa Mazige okuwerekera omulangira. Omulangira Kimera bwe yali ng'ajja okulya Obuganda, Mazige naye n'akomawo wamu naye. Era Mazige bwe yali ng'ajja n'omulangira n'aweebwa omulimu ogw'obusumba. Njagala nkutegeeze nti n'erinnya lino Mazige lyennyini kigambibwa nti yalifunira mu lugendo olwo kubanga ye yakwatanga oba ye yasitulanga endeku omwali enzige edda abantu bedda enzige baaziryanga. Era Kimera bwe yagiranga n'amugamba nti owange mpaako ku mazige gange gano ndyeko amazige ng'ajjayo ndeku ye omuli amazige nga naye amuwanga yeerirako kati kwe kumutuuma eri amazige nti lyajja luvannyuma nnyo ebyafaayo bwe bigamba. Era erinnya eryo kwe lyatandikira ku mulembe ogwo gw'omulangira Kimera bwe yali ava e Bunyoro. Ojjukira olugendo lwabanga luwanvu olwo lwe baatambula ate baatambulira ddala ebidduka tebyaliwo kuva e Bunyoro kubamu akafaananyi kutambula kusiisiina asisinkana Yavuma bava e Bunyoro bajja eno e Buganda. Kimera bwe yamala okulya Obuganda n'alaba olusozi Muyenje n'aluwa omusumba we Mazige. Jjukira nkugambye tiyali akola ogw'obusumba ogw'okulunda ente ze. Okuva ku Kabaka Kimera n'okutuusa kaakano obutaka bw'Amazige buli ku lusozi Muyenje era omulimu gw'Amazige omukulu ku Kabaka gwa busumba. Ente ya Kabaka enkulu Mazige gy'alunda eyitibwa Mbulidde. Mbulidde obuki obwogerwako obwo buba bwa Kabaka. Era omulangira bw'aba ali Obuganda Mazige aleeta ekyanzi eky'amata n'akimulaga
nga bw'amulaamiza nti nze musumba wo eyawa jjajjawo Kimera amata, nze nnunda ente eyo eyitibwa Mbulidde. Kabaka bw'amala okukirasaako olwo Mazige n'akijjawo n'akitwala ate n'akizaayo. Mu biro eby'edda Mbogga ow'Ensumba ye yafuganga ekika eky'Empindi kyonna, naye oluvannyuma obukulu buno bwakyuka ne budda ku Mazige. Mu ntabaalo za Ssekabaka Mawanda ezaawangula obukunja, Mazige yalonda mutabani we ayitibwa Mugalu okugenda okulwana wamu ne Kabaka. Kabaka Mawanda bwe yamala okuwangula obukunja bwonna nga babuwangudde, n'afunayo ekyalo ekiyitibwa Nambeta n'akiwa Mugalu, era n'amuwa n'erinnya eryakamyuka, ate n'amuwa n'obulangira, era n'amukkiriza okwambalanga ebikomo. Bano nno be tuyita abalangira ab'ebikomo, nga mu butonde bwe mu buzaale teyali mulangira, naye Kabaka nga bw'atyo yasiima n'amuwa obulangira, n'amukkiriza n'okusiba oba okwambala ebikomo. Kamyuka Mugalu bw'atyo kwe kubeeranga e Nambeta nga talaba ku Kabaka, anti yali afuuse omulangira ow'ebikomo. Oluvannyuma Kamyuka yalonda mutabani we ayitibwa Kawenyera okumukiikiriranga agendenga eri Kabaka ye gy'ataagendanga oba gy'ataatuuka, gy'ataakiika. Ekiseera bwe kyayitawo, Kawenyera naye n'alyoka afuuka muganzi era n'afuna obutaka obubwe ekiringo. Kiringo ku lusozi oluyitibwa Bwabye, era naye n'ayitibwa Kamyuka, era n'abeera omulangira nga kitaawe. Owulidde ekiseera Mazige kye yamala mu Bunyolo, ate n'ekiseera Kamyuka Mugalu ne Kamyuka Kawenyera bye baamala mu Bukunja, mwana wattu baayigiramu empisa ze baasanga mu bifo ebyo. Empisa ezo edda ze zaabaleetangamu enjawulo ne baganda baabwe bano ab'Ensumba. Amannya abiri agayinza okukulaga obulungi enjawulo eyajjawo mu mannya ge batuuma Ensumba ne ge batuuma e Bukunja. Okugeza ab'Ensumba lye bayita Mbogga, bo bano ab'e-Bukunja baliyita Mboowa, ate ab'Ensumba lye bayita Nalule, bo ab'e-Bukunja baliyita Nalube. Kaakano ekika kino eky'Empindi kirimu amasiga: erya Mbogga Ensumba mu Mawokota, erya Kamyuka Mugalu e Nambeta Ggunda Kyaggwe, n'erya Kamyuka Kawenyera Ekiringo mu Kyaggwe. Omulimu gwa Mbogga ku Kabaka gwe gw'obukomazi ogwo mukulu, ate Mukusu ow'e Nakisunga mu Kyaggwe ow'omusiga lya Mbogga edda ye yali ku mulimu ogw'okukuuma ejjembe lya Kabaka eryayitibwanga Nantaba. Lukwanzi mutaka mukulu nnyo mu Buganda muno, y'omu ku bataka abakuuma Namulondo. Ogwo nagwo mulimu gwa kubiri ogukolebwa bano abannaffe ab'Empindi. Ogw'obusumba oba okulunda ente eyitibwa Mbulidde, ogwo nagwo gugatteko mulimu gwa kusatu. Amannya gatuumwa agamu ku ago agatuumwa mu kika kino eky'Empindi mulimu Mbogga, Muyimbwa. Erinnya Muyimbwa lino nalyo kkulu era lyetegereze nnyo. Nsumba luno luba lusozi nalubagambyeko. Ssewambwa, Mugenyi, Kikambi, Sserubende, Mbere, Nankyama, Mugalu, Mboowa, Kyeswa, Mbogo, Ntulume, Ntabaazi, Lyazi, Kasenge, Ssekaluvu, Kabanda, Nalikka, Matutu, Sendegeya, Salambwa, Katantazi, Lutimba, Kaziba, Sebadduka. Nkyali ku mannya g'abalenzi: Muyobyo, Kyaluula, Ssensawo, Muluuta, Muwoone. Ate abawala mulimu Namuyimbwa, Nansumba, Nawambwa, Namugenyi, Nakabanda, Namugaanyi, Najjuuko, Nannozi, Nalule, Nakafu. Nakafu nalyo lyabwe batuuma erinnya Nakafu. Namboowa, Bulyaba, ago gonna ga bawala. Waliwo Nalube ne Namuswe. Nalube ne Namuswe era nabo Bampindi. Mubala gugamba Tungula Keemu, Kaababembe Kya, Kaababembe Kya, Kaababembe Enkejje Zattu Kya.
mubala gwabwe gutyo waliwo n'ogugamba nti kamyuka mugalu ne kamyuka kawenyera samba eggoto ogwo gwa mazige naye nga akabbiro kaabwe kaama kati bano banaffe ab'empindi awo bwe tubawunzikidde ebintu byabwe bino ebibakwatako owabeerayo eyo ow'empindi muweereza olutambi luno kiyinza okumunyumira kiyinza okumusanyusa ani atasanyuka ng'awulidde ebikwata ku kika kye. Waliwo omukwano gwange bamuyita Kyazike ate neeryo erinnya nalyo saalyogeddeko naye ng'ate ekkulu nnyo. Kyazike nange ndumuwongeredde olutambi luno ndumuweereza n'ab'empindi mwenna. Waliwo Bayiga Masengere era naye wa mpindi naye ndumuweereza. Kale kumanya ebisingawo ndi ku 0781599343 ku YouTube Munnabusiro n'Olulasanga yeteekamu awo okumanya ebisingawo mukutu kwensinziira teekamu Munnabusiro n'Olulasanga ku Facebook ninako page eyitibwa Olulasanga ku TikTok Sengule 2022. Ndi muwandiisi ndi musomesa ate era n'okuwandiika ndi muwandiisi era ebitabo eby'enjawulo eby'olulimi Oluganda oba obyetaaze era ontuukirira ate n'obyefunira kasita nkuwadde olukomo oba ennamba y'essimu wonfunira. Mweraba.